Senga Jeno Muhoozi yali ayigiriza abantu olunankole nga lulina emmere gye liruleeta wano. Senga abantu bagendayo na bokka ne babayigiriza. Kubanga ye kyalina tosasula school fees eyo basala agikuwa. Yes. Ina classroom mu basement ana n'entambula. Naye kagogo atulugunya nnyo abaana babalina okuyiga vocabularies wakati mu migge miyitirivu. Eddi mutwe wagambira nti bannaye mukono syaguwira wakiri mu gutemeko. Emboko beefuuse corporal punishment. Ate minisitule y'ebyenjigiriza yagigaana. Okuba muyizi kusukka kyateekwa kukola ki. Otherwise alina bayigirizo abatayigiriza lunankole naye nga balumanyi. Olaba ebifo balimu ebisava. Genda mu kakiiko k'ebyokulonda ojja kusanga layini yonna eyaba returning officer kinaana ku 10 bannankole. Kituufu. Ng'ogyeko eggwanga lyonna ng'ogyeko heedi wali oba Mutoolo oba Munyolo. Naye wakati awo omwogezi bw'ayogera owulira tayagala ne Mukenya ajjawo okukuba biraka. Ne ba returning officers mu district atali bonna banyankole. So olunankole lwa gundi lwandibadde lwa mugaso. Kuba waliwo olulimi abantu lubayiga bokka nga beeyagalidde bafunira okukwatibwa kw'abantu bano okwogerako ki mukulu birungi namuwulirako lumu ng'akaaba eyo emakindye bamututte alaajana bino alaajana biri bamulanga okufeekinga obutujju obutaaliwo nti no waliwo abagenda okukola bibomu waliwo n'ebintu wabiraba nono omukyala yatulikira ku pikipiki n'afa biki byonna nga intelligence bagirimba. Birungi mbadde mugoberera ng'ali eyali CMY. Actually ng'akola ebimunda byakola ebyokulimba bomu bwe biba bituufu sibimanyi nnyo naye si bipya. Babifeekingako mu paaka awo bakuba bomu. Mu paaka awo baagala sente era baziwa abantu mukuune bomu nezikola ki nezisirika. Kati na kino ate kyabulabe nnyo tosobola kufeekinga bomu ne mugenderamu obulamu bw'abantu nti n'ogamba nti okola kirungi eddeggo oyagala sente. Naye nafuna omukisa nze omu ku baasooka okufulumya amawulire g'okukwatibwa kwa Jeno Birungi nga ndiviewinga amawulire ku Simba ku Saturday eri ey'omunda omukyala n'aŋŋamba ago tegannafuluma ko nze nina media center bagiyita Third Eye. Ndaba nina eriiso eryokusatu tasobola kulaba. Tebakutte ye bamukutte n'abalala 10 mulimu ne basiviliani balala 13. Era ne bagamba nti ali Makindye wansi wa basement. Sources zindaga nti gyali naye alina defense ye gyajja okuteekawo ng'alaga nti sente ezo zaafuluma kituufu. Ezo zaagenda ku mission. Banne abayinja okuba kati kitandika investigation saagala kuziyingira. Waliwo 2 atannakwatibwa abazirimu sente kusemwayo awo. Naye basibe banne abali naye bagamba nti omusajja asula ku seminti talina yadde akafaliso. Asula ku seminti birungi. Ate ebyamagye bizibu nakati kooti y'amagye yakomyewo ndowooza bagenda okusookamu kuba baproposings abantu abagenda okubeera kooti y'amagye. Abamu baadde bakadde naye Mugabi taliiko kuba si looya. Abasinga balooya. Bw'anaayogera ku mbeera gy'asulamu abali e Makindye balina okulongoosa ensula y'abasibe. Asula ku seminti si buli musibe nti abeerayo nti abazizza omusango. Naye n'owalizza omusango musuzeeko bulungi mukkiriza aleete akeekeeka. Bagamba nti ne mukazi we tebamukkiriza amulabeko. Kati eyo mu ggwanga lino Uganda ate terikkirizibwa. Olaba Koni kati bamuwozesa taliiwo. Nina absentia. Naye bamuwa respect. Baalanga ntwagala balooya abanaawolereza Koni ne basaba abantu 605. Balooya balabika. Balondako 8 gokka. Tulinako bannayuganda 2 abali mu kwolereza Koni. Ate nno sente ozimanyi. Looya wa wano bwazikola ayinza n'okuva mu mulimu. Kooti eri yesasula. Eri yesasula yege. Aye naawe omusibe bakuyisa ng'omuntu. Tewalaba gundi omwene ng'alina n'amasuuti alina ne TV ne mu kinaabiro newa bakuwa obulamu bwonna batuuka okusalira
ne wano baleeta Koyero ne bamuwonyaawonya emyaka mingi bamututa eno tawozanga. Kati omusango gwa Koni Koyero ye kati ali luddo. Koyero bamutwalako eggulu tebannawa judgment esembayo naye emisango egimu bagijjawo ne bagenda alya bubi ali mu bukomera buno bwaffe bwawa. Kakati omuntu oba ali mu kkomera lyawo oba ali mu safe house oba ateekwa okuyisibwa nga omuntu kubanga ateekwa kubanga omusango gumusinze ng'omaze gumusinza. Birungi y'omu ku basibe abali awo naye tibayisibwa bulungi ate tewali amanyi oba yaguzza. Kakati mu bufunzi bamukubamu ne ku kibooko okwongera okumugjamu ebyama. Tewali information eraga nti bamukuba bamuyisanga afande naye access talina access ku simu talina access ku family ye yeyamba mu bidoli ebyo sibimanyi sinaba kumufuna kumulabako wali si woyingira Makindi nze nafuna omukisa nenyingirawo kolumu naye tebyali birungi. Wafunayo obuzibu wavaayo ng'embeera yakayiringito waliwo Meja Kamonde kati yali tayalinga twali mu Kongo mu lutale Kongo nga tulwana ne bagamba nti abbye loole ate kooti yeye etuulirawo bwe yatuula ne bamusalira embooko 2 n'okusasula loole eri Kongo embooko 2 embooko zennyini. Kati wajja ate ne bamuteeka wano ku remand nga ne fayiro talina ng'embooko tanazifuna n'amalawo emyaka egi ngeri ensala baagiwadda ya mbooko 2 ate n'ajja wano mu kkomera nga tamanyi bbanga lyalimalawo. Taata we baamuyitanga naye Kamonde lyali family name waliko ne munne yali Meja yasooka nga yono tannaba n'afa yafiira mu lutalo. Kati ono yandibadde awumudde nga brigadier kuba mulwanyi wa ntalo ez'omundu. Kati emmotoka yagibba kwana bagamba nti yagibba naye kyagenda okuzuuka investigation zange mu Beni nga waliwo omukulu mukama we yali agikoze eki agibbye. Kati taata we nga ndi chairman we Rosiwa nate nga ndi wa mawulire wange aganidde Makindi bannange omwana wange aganidde Makindi tebamutwala mu kooti lunaku neewuuba sirina n'amaanyi ne mugamba njagendayo ko nga chairman kooti y'amawulire ngyeyambudde ne ntuuka wali njagala kulaba mutuuze wange bamuyita Kamonde captain ko bali nti wano tewaliwo bajaasi babeera wansi waba LC1 nimuga taata wabe abeera wange n'omwana oyo abadde wange ne banzikiriza ne bamufulumya n'ono gwe bagamba yayo kyakikwamu olwo nga bamugyeko ne ranka eya captain yafuuse lieutenant bombi ba lieutenant kiba bayita captain bano owa bano n'atuula wali nange nentuula ne Kamonde n'atandika okuwaya emboozi nina kaddeire monitor naye nina peeni yenayisizza mu sokisi nenjifulumyamu nga batwetoolodde abajaasi boogera kati wenagifulumyamu nga situnulayo gye mpandiika naye nga kikulu nkiwandiika ntunudde eno nawe oli sita kati bagamba dakika ziweddeko tugende ne babazaayo munda nzirayo ku geeti baddamu okunjaza kye nali sisuubira nga bansanga ne peeni bajja otya ne peeni wano ko nze simanyi ani yakwazizza ko nze era simujjukira tuula awo tulinde yabaddewo eyakwazizza netuula dakika 3 gayitawo wajjawo kapiteeni nga mmanyi nanga seragi munamawulire onoonye ate yabyonoona nemugamba nze nga chairman nze kulaba mutuuze wange Kamonde naye baŋŋambye nazze ne peeni kati simanyi kyakkola baŋŋambye ninde eyanjaziza kyava nga Siraji mpa monita ogende jukira neseeyo eri kaadi yowa chairman nemugamba amawulire gano nsanzeeyo kopi emu naye kankuwa 15,000 ogenda ogule gagula olwo 10,000 mubityange kankuwa 15,000 ogenda ogula amawulire genda nja kutuma wano omwana n'omuwa 5 sitola nefuluma Kamonde agenda okuddayo genda eri wagenze ne mawulire kumbe gamawulire gasaasaana era Kamonde bamuta mu mwezi gumu ng'omuyambye n'ofulumya story yaddamu n'afuna ranka ye ewa captain naddamu n'afuna ranka ya Meja ne kati yawumula we yawumula ne bamu discharginga ku mulembe gwa nga General Muhoozi Najja kati bazzeemu okuyita erinnya lye nti era alina okuwumula ne mugamba ogenda kikola otya nanga nze neetaddeyo ngenda kuzifuna yawumula ogwasooka ne bazimuwa kati nazizimba mu kalina waffe alina
emyanzi alinayo ennimiro esinga obunene. Emyanzi wane waffe ennene yalina effujjo ng'ogyekeza embooko namugya mu makomera emirundi 3 wano n'ebweru ne Kenya. Waliwo abamawulire ab'amasannyalaze bwe bajja nga balinnya amasannyalaze gwange bagenda kunzijjako n'abasangako nange munzigyeko naye agange mujjagazzaako nakavuga kati okulwana nze kwota ku musana ku masannyalaze eri gye nteri nga munzigyako ko omusajja nti genda osasule tukole ki tukuzeeko. Nagamba nti kale kandeete akaggo kange ojjagazzaako naddayo eka naleeta emundu eri atalaga nga eriko magazini 5 nagikokinga engamba Kamonde effujjo likolere wuwo amasannyalaze baagazaako. Omusajja ali waggulu nemugamba omusajja sijja kutaasa oli awo nemwegayirira mulekakke wansi mulwanire wansi oba mukubagana bikonde si mundu. Omusajja nakka naga nzizaako amasannyalaze nemakawata bombi nembatwala mu nju yange nemugamba omusajja agamba sasula amasannyalaze nanga nzisasula amasannyalaze nnwanirira ggwanga lina okula ate nno si ye mujaasi yekka yali tasasula ofaawo masannyalaze bonna nga tebasasula. Waliwo omunene omu eyagajjirako awo ebuziga kazi we namukubira dadi amasannyalaze waya bagitwala naga baleke nzije mbawe sente zaabwe baleke awo lisiti nzireeta bamwambula ne bamuyiira amazzi n'omukuba embooko teyaddayo mu kikomera ow'amasannyalaze namulaba mu kavidiyo gwe bakuba ekibooko katazimuttire mu kikomera. Kati Kamonde ng'ensawo zonna zijjudde amazike nemugamba ojja kulwanagana naye nze nkutaasa mu bintu bingi nti nkimanyi kati genda osasule naga sina budde busasula genda onsasulire namuwa $5,000 sajja nagenda agazzaako bayasasula saate naye yalaba nkundaba kuki naye nga omusajja takankana bw'ati yanneebaza nnyo Kamonde nakola ki kaakati mu magye mulimu abasajja nga bo bakuza ffujjo nga basajja ba kibuli tosobola kubakola ki kubagambako nobasobola. Kaakati yagambye agenda kuddayo azinone esente n'endinya kweriri ate jjukira kuziri baali basasula ntono koti bazongeza retirement luli yafuna 600 yayinza okuba mu kawumbi sajja nga agenda kufuna ssente yalwana. Kaakati embeera bw'etyo ezeebeerawo kati birungi ayisibwa mu mbeera bw'etyo birungi ekintu kimu bw'anaalonkoma banne ayinza okulwayo bali abazibbira ddala abali ebweru simanyi naye information gye nnina amanyi yange alina nja gateekawo mu pologramu nga ntegedde investigation wezikoze eki amanyi agaba ababba ssente bagamba birungi bagamba era kimanyi baba bamukozesa statement bajja kubaamu ate ekirungi nti ne kooti essaawa yonna etandika kuba kati Judicial Service Commission erina okuapprovinga president balina amanya ge yakoze eki ge yalonze bali abantu nga 21 naye abasinga bonna baloya kati ekyo kigenda kutambulira eyo ne basiviliani bano boyogeddeko bebakwata abava mu basement bajja kubaawo abasibira kyoga nti nabo bagenda mu court martial kasita bakuteekako ekya treason toyinza obutawona kasita mubaamu emundu kubanga etteeka eppya ligamba bajja kuteeka osiviliani bajja kuteekanga mu kooti y'amagye under special circumstances ani agipima tini special circumstances era be bateekayo kooti byagaba batani yabata bakomawo be baali bagambye okutete bandooza ebyafaayo biraga nti bakata abantu 2 Lutale ne Dr. Kizza Besigye okubayimbula bata ono lawyer Aaron Kizza ne Besigye babata ne Lutale ne Captain Ola Onen ne bamutwala kati mu kooti y'abantu kati ate Katemba ali mu kooti y'ababulijjo bamukolera kati Katemba omusanga agugaaniddemu Baguma esooka n'akweka fayiro Baguma n'agamba ebuze yes kati bwerabika bano bagala twagala beyiro n'abagamba beyiro emirundi 2 ng'agamba bwe mbala abalamu
ennaku tezinakuwera ennaku ekikumu abiri teziwera naye okujjako Baguma nga yavudde mu bwengula nga taziya omusajja bamukwata gwa 11 oba Baguma aliko ekizibu gwa 11 mandatory bail ebe mukola ki emukkiriza okuvaayo circumstantial bail sigwe gusoose Besigye okuteebwa ku circumstantial bail naddala kati nga ground emu ya health ground mulwadde advanced age ajijjamu kati okujjako ngo ate ekisemberayo ddala ekiswaza Baguma nti fayiro bagiteeka mu International Criminal Division sibuwe kati agiwambye ata akola katemba aganidde muvuwe kati yagambye babaleete bana bayita ne basirika nga abasiba waliwo ekintu ekiri fair n'amagye gabadde gakikola Makindye nga bakubuuza bakukyaji nga tebalina kukyajinga musango kubana obo bamemba oyina gw'otakkiririza abali ku court martial bw'owa ensonga nga ntuufu omu avaamu atavaamu ye chairman kuba ye talina deputy ne kati Baguma ki ekimulemeza mu musango gwa Kizza Besigye Baguma sagala kukyogera nti kadda judge naye ayagala kubafaanana naye nti ne bw'obeera kadda judge ate ogwo omusango agulemerako naye gugenda kwonoona erinnya lye nga Kavuma bwe yagenda emisango gya Besigye egisinga omuntu eyaguyitako yekka yali omu yali Justice J.B. Katusi jukira ne mamba yamulumbako nemukola ki naye yayimira ku magulu n'agusala n'agamba guno gwe musango ogusinga okuba gw'ekisiru era guprosecuting mukwano gwange kati yakuyira kyamagunju electoral commission yabakamu mujjukiranga ne mubuuza naye gwe ekintu kino jjukira bateekangamu ne katemba abayiso nga baleeta headgear ne bamubuuza ekibuuzo n'atandika okulinda ansa bagimuweereze basegona bamugamba bamuwambule omulamuzi namukubirawo fayo nagatodde ate teyalwala n'aganirira ku kitanda mulago kati Justice Baguma nga oyo yagenda ku rekodi nti yasala omusango ogwo mu mazima ate mu mazima n'agamba tewaaliwo repu tewaaliwo kino kyakuwa yali asula n'omusajja ebugoloobi ng'ate yamuleeta ye Winnie ate bagenda okuguleeta nga baguwaaba baguza mabega Elizabeth Kutesa yali akolera CID rekodi n'agikyusa n'agubakadatinga gonna abaagulimu bonna baaswala nga ne mukwano gwange yabakama mwali yaswaliramu Elizabeth Kutesa sikyamulaba oyo yaggwako naye yali mukazi mulungi ng'ogyeko ekyo waliwo lwebakwata mutuuze wange nga bagamba bbi ente za Ssalankonge ente 2 kati omusajja yali tampagira nga tanjagala bamuyitanga Ssennyonga nga twali tuvuganya ku bwa chairman nga nine kijambuddeewo waliwo kojjaawe nga yamuwa eggaali kwasombera ebintu n'agimuggyako genda Siraaja akugulira eggaali tojja kugivugayo kakati tuwangula tumusondera eggaali n'ekijjambu tugimuwa bagibbaata midde yagireka mu mwala bagitwala kati batuuka bamusiba ogw'ente eza Ssalankonge mwanyina ajja n'omusawo yali omu ku bazaalisa abaana bange tuyamba otugireyoko Mwami Ssennyonga tambuuza mujjewa nti ali gundi Katwe Konze yakoze eki bagamba yabbye ente n'abalala 3 Konze nsiina bwe ntandika tuyambe tuli balonzi bo ngamba kale ngende wa Kuteesa Elizabeth twali tumanyiganye ku musango ogwo gwe gwatumanyiganye ogwa Besigye gamba nyamba omuntu wange bamusibye ali Katwe naye gundi RDC Kalinda agenzeyo bamumumye Kanobero mulirwana wange agenzeyo bamumumye nagamba yakoze ekinti bagamba yabbye ente nangamba bwazinabulo nazisasula mugamba omusajja alina amaka tegagula nte 2 galigula ente nga 2 nampa akabaluwa ntuuka wa DPC mugamba asibawo Konze nyamba koma kunze nangamba obudde buwadde ojja kudda enkya nga poliisi tegalawo nagafunze nzigaddewo waga nti kola wano nze nzigaddewo boyagala kati musimba akapapula ngamba bwe muba n'abakuluka kujja eti Konze nzigidde mu jjaamu era yakantuusaawo naye ate enkya ngenda Mbaale
twalinayo omusomo ng'abawuja. I mean, twali tulina partnership n'aba Uganda Investment Authority nga tugenda kulonda University of eya Ujange nga enonze okuba omu ku bajjaaji. Nanga bagenda okyaje okyemu empapula namwokyeramu kumpi hafurimu zabbeyi bazokyeraawo ennyingi nankolera ki kati mbase namutuukako musangasa nnyo ng'ali ku kawunta ekibuye mugamba sibyate no sebali ne mutabani we omu yamuzaalamu Hajati Saala nga mbuuza nga banziramu nga mugamba dde nze kugezaako kweyimirira totawaana omutima guŋŋamba nzireyo kati ati bali abantu myeni nobba okutuukiriza. Yes, kubanga be bantu bo. Ngenda okuba DPC nfunye ebbaluwa emuyimirira nga bamuzizaayo mu kaduukulu nga bamunonayo bamubuuza ono omumanyi? Mumanyi yani mbuye kansala nagamba ddayo omuntu azze okumanya agamba akumanya ate gwe tomumanyi ogamba mbu kansala bonna mumanya ajja kwe ye kansala n'aterera nakkakkana kati bamugamba asayininga ebbondi ankuba akaama tuliyo basatu konza ate nga tewakiŋŋambye waŋŋambye sikuweyimirira tuliyo basatu kati nzirayo wa DPC nsanga afuluma mugamba baliyo basatu ate bali beyaŋŋambye nga bawagizi bange nnyo nagamba jangu enkya njabba kuwa konza enkya ngenda mbale wa omuntu yenna kaadiyo njabba muwa nemugamba neyanziza kati bamugamba kati eyaterese engatto zo yasibyewo sitowa tolina ngatto genda enkya naganze saagala ngatto njaga kufuluma kwe tajja kulinda ngatto ajja n'ekigere tutuuka ku stage wano ntunulira ekigere nga kinene ddala biri ebisajja ebigere bya musajja abenge byagabuda kyenva mugamba nti beeraawo nzije nengenda ngula sapatu across nemugamba yambala twatuuka eggaba mu takisi nga yakambuza emirundi 7 okoze otya okunzijjayo konze nzize buzi nenjayo nga mutuuze munnange kati bwatuuka eka amaze okunaaba nti abaganda banaabambu eddagala olweza bikimwetanga ebyo teyatuula na mu ntebe yatuula wansi ng'agamba bannyina n'oli musawo akasajja akamwe kanzijeeyo oba kakoze katya ye ng'alabira ddala tasobola kuvaayo ng'akwata emitwalo 2 gye neyale gyaggulweni emikadde ng'agiwa omulala wegitwalire kansala mumuneebalize sajja nga mugamba oli yava mu kkomera yayagala okunywa amata nze ndi bulungi mugambe nzimusonyi okuva olwo ntuba baki bamukwanga kati bw'oba omukulembeze olina okuyigga okuyisa abantu obulungi abakwagala n'abatakwagala ndowooza lw'osobola n'okukyusa omuntu n'atandika okukuwagira yafa nga tuli ba mukwano n'okuziika n'empalirizi ogenda omuziika bamuteekayo ku lw'emasaka so eyo y'embeera eriwo ku bantu bano be basiba okusiba abantu kutandika butandisi okusiba yes kuba ekisooka be basiba ababaloopa baba nabo ababatambulirako mu Nuupu mulimu abawaayo bannaabo mu Nuupu mwennyini yes ojjukira lwe bagambanga Madaada ono gwe bakwatidde ku Sauda Madaada nti nga gundi amugamba yali ono muyimbi Bebikulu wali mbega waffe oli eyo bega biki n'abyegaana kaakati ojjukira chairman Nyanzi yali Nyanzi yavaayo n'agamba nti bankutte ne bampeesaayo lisiti amanya nengawaayo n'amasimu 50 ne bano bagamba bagalaaga 5 tebannawera mufumbiro y'omu kubo ne Sauda Madaada kati ate mufumbiro alina statement gye yakoze nga ya byabufuzi kufuna sympathy nti ansibisa ye Kabaziguluka jjukira gwe bavuganya naye mu Nakawa Kabaziguluka baba bakusibisa ani yasibisa adi mutwe ani yasibisa bano banubiyaniri ani yasibisiza bano abaluddeyo bamachete kati mu Uganda olina okumanya omulabewo n'otekweka mu kirala kufuna sympathy buli lw'oyagala okufuna sympathy omulabewo n'omulekawo ayongera kugaziwa nakukumyumyula wakati eriiso ligenda kutunuulira Kabaziguluka basiba wano abaana b'abantu ne babakwata oba taata we yafa principal n'agendayo n'agamba naye kibi nnyo naye gavumenti eno yebasiba gundi yabasiba
naye ng'ovuddeyo tobagambe naga nti mpeeko abaana babiri ngende mbaweerere baweerere eyo teba struggle mulina ogifiiramu mwekka kati struggle eno ebadde etuuse kukwata ku level y'abamufumbira erina okuvaayo ne mulwanyisa ekintu ekyo lumu ne mumanya abakwata bwetyo bagambanga Segirinya Mpuuga yabakwata kati Mpuuga taliiwo tebakwata bantu babakwata kati ate Kabaziguluka yabakwata so tetunnaba Museveni asensedde ebibiina n'abikozesa okwerwana bokka ye nga ajawuze kuba kiwedde alinga nabe ate kati ye mutabani yali ku front yakyo nalabye atwetinze nti kati gwe tunaddamu okusanga ng'ali mu uniform ya NUP tujja mukola ki tugenda mukuba so bw'oba olwana entalo omanya level y'omuntu gw'olwana naye omanya n'abantu b'oli nabo ti okoze drill eyo b'oli nabo bagenda kukuba muli mu headquarter ani yabaloopa nti babadde bakola drill bwebati ate ng'ebifaananyi nina akafaananyi kendaza olwalira abantu ku makya nga kalaga nti omuntu yali abakuba yali mu kalina waggulu ate nga Lubongoya naye yali mu kalina waggulu nga drill zigenda mu maaso osuubira si omu ku baakuba ebifaananyi ebyo ebyagenda mu security tekirinaako bukakafu naye Lubongoya alina ebizibu bingi teri ayagala kumuwalana lwa ggwanga lye teri ayagala kumuwalana lwa byafaayo bye naye defense ye okubeera nga yabadde wa NRM tayogera birala bisingako awo agamba bwe twabeeranga eri waffe nga toyogera ku kigambo ky'opposition era nga ffenna batukaka okubeera mu NRM ekyo kituufu naye bwe wavaayo ne bakugamba nti olina ennamba y'amagye ne katana ennamba eyo gyeri oba ntuufu bw'eba gyeri ogenda kugamba bakama abo nti kati nvudde mu magye nyingidde politics kuba ekyagenda kukisanga mu field ate agenda kisangamu lwa bulungi kubanga kaadi yagyewadde ye kennyini nga secretary general nga tavuganyiziddwa Kataabu abadde ajja landa amaze okutimba ebintu bamuga nti gwegenda wali ku bwa meya naye ground ki gy'opima nti Lubongoya agenda kuwangula Uhuru okusinga Kataabu lwabadde agenda okukola Uhuru yakomye okuba meya Minsa Kabanda agenda kuwangula Minsa oba Kataabu anawangula Uhuru bombi bw'obateeka mu race n'obalekera Moses Kataabu ne Lubongoya Moses awangula Lubongoya Kampala Central kati mu kituufu naye owambye tokomyawo n'ebifo by'ogenza olonda nga olaga nti mwavetinze nga ku ground temwakoze proper vetting kati ekigenda kuleeta abantu okujja bwannamunigina ate abamu abajja okujja bunnamunigina bajja kukuba abakaadi ekyo kituufu kikuwa ekifaananyi kibi kirowooza nti Nubian Lee yafunye assessment ennungi ewangula incumbent Paulo Mugambe ate Paulo Mugambe naye akoze eki kati awo inginiya amutembeeta ali ku bwa road mayor agenda kufuna obuzibu n'ab'Nakawa inginiya bali mu ezo era bamuleeta kumusaddakira mu nnyanja aleme kufiira mu gundi mu kidiba kuba wali abadde akomawo tosobola kuba na player nga muteebi n'omugjamu n'oleeta omufu atasobola kuteeba waayiswa mufumbiro musaasira ti musibe katasobola kweyogerera ayogera obukosi nga bamulese mu kooti assessment gigi okoze nti bwe yawangulwa ebusoga mirundi ebiri n'ogwokusatu n'atunda tiketi nti ajja kuwangulira wano asinge memba wa parliament aluddewo gwaita Kakande ng'avuganya ku kifo ekyo assessment kyawo gyokola mu bantu abo assessment ki gyokola nti Nyeko bwaga nti ndekulidde oluvannyuma natugamba nti bansaba $150,000 sijja kujja nga nakola assessment amugambye nti gwe bayombyemu ne Lubongoya nti gwe ne mu bantu abana tetukulabamu
Olwongo yayogera kati osobola okufuula Makindye East ejirikiti ojosuulayo gundi Mulyanyama abadde akola speech mu Luganda nga ye meya ng'ayina speech zonna zikola mu Luganda era ffe Makindye tetusobola kufuuka jirikiti tetukiikirirwangako muntu afaanana ali ku level eyo okuva we twatandika ku Ssebaana ne tuddako ono Mutyaba eyali MD wa Uganda Airlines ne tutako Mabikke temuliimu jirikiti bonna badde bantu kiraasi era ekyo abakakiiko k'ebyokulonda ne principal ne Lubongo yatubaga nti Makindye tujja kukkiriza we munominatingira 18 munominatinga ne mugamba nti tikiti mugiwadde Mulyanyama tugenda wadde kutoka commission kutakula bitabo kuba talina baluwa yadde ya 4 tajirina Mulyanyama alina eya Mulyanyama nganda mukulu we yafa kakati awo tugenda mu Makindye basobola okuzanyira awalala naye tebajja kuzanyira Makindye tosobola kuleeta Segirinya waffe twali mu SDP Segirinya yaleeta empapula nga tuziraba teziwera ne tumuwa amagezi n'agenda ku bwa kansala Mulyanyama amagezi agamuleeta ku bwa meya matuufu teri buyigirize naye bwa Lord Mayor nayo teyandigenzeyo tebuliiyo waliwo ga nti najingirira wano ne nkola kino ekyo tetusobola kukikkiriza nga Makindye East era newankubadde nga nyeko oluusi bantu bandimusaaliddwa kuba oluusi yandibadde tawangudde naye yaviiriddemu mu kitiibwa ebirala byonna bimusanga eri newakola yutani najja baddembe muwa bamufubaabwe ne bwe bamuwa tebannazigaba bazigaba 18 ng'ebulayo nnaku ntono nomination zidde kekakodyo baagala kubakola ambushi tosobola kudduka kugenda mu kibiina kirala ku ssaawa eyo naye abala batandise dde bakikola kati abagizi bakikola waliwo neyalangiridde ng'alaba ebitaala biraga nti tebagenda kukola nakandi yalangiridde so kukyawoma ni MPya independent obusungu obuli obadde wano ku wansi okweyuzaamu kugenda kuba kunene ku 18 nga luwedde ne 19 nga baleese abantu nga basudde bye balaba nti si bantu baabwe mu byobufuzi temuliimu mukwano gw'okuba tosulwa naye si muganzi we byobufuzi mubaamu kuwangula oba omwagala oba tomwagala kola ki amuli ati yalina eddembe okwerangirira ku bwa pulezidenti kuba ye yali mu ntebe naye yagamba Nandala akoze eki ne batuuza ne badelegates ne bagamba nti kati tugende Nandala agenda kukola omulimu Embaale yali tajja kuwangula President Museveni naye nga Embaale ajja kwongera okusitula ekibiina kya FDC ate ekyo ajja kikola bulungi abalala bagenda kubeera nga bakola ki tubategeera mu maaso naye tulina kukakasa nti kati okukwatibwa kw'abantu bano abakulembeze mu Nuupu ababawaayo bagenderera ki ati mu buli kibiina mulimu Moolo aliira banne mu lukwe eyambako ku intelligence nakola kino nakola kino nakola kino nayina kino lwaki olowooza bagenze wamufumbira awaka amangu ddala nga awalala tebagendayo simanyi okwaza oli yabawa mu intelligence mulimu akuleetera amawulire nga mafunga ayagala kyaggulo bagawanga kuba Mayombo bagawanga Tumukunde buli lwakutaano nga baseeka bagenda ku Nairobi nga omanyi wafu wali asajja basayirayo ne bakola bati bayinfooma kati bw'otasengejja kumuwa kantu genda kulya n'osirika n'okola diligence eyiyo osanga otomedde mu security kaka kye kyamutomeza nekimutwala yatomera ekintu ekifu n'ateeka abantu mu safe house abatalina naddala kukooyo omukyala gwe bagamba yali akolagana ne Kaweesa ekyo kimu ku bizibu byasanga ne banne ng'ate ye obwambega bwabuteekamu okwejaata bamugamba wano waliwo akantu ajja ne convoy ye n'alaga nti atuuswakabi eyo intelligence tekola ku mulembe guno era bw'omala ekutomeza nga bwe batomeza Kalungi kuba Kalungi baali bamuggyeko nga bamuwadde ekifo ekirala nga tannagenda Kalungi ono aliko Makindye birungi manye birungi bali bamuze nga bagenda muwa kifo kirala embasi eyo eri agenda ku embasi ndowooza niye n'ataba musanyufu
okumutwala kwembasi tujja kufuna ekiseera twogere naye kuba musena balina omuleeta mu kooti y'amagye banaaba tebamuwadde bbeeyi. Ani influencing okukwatibwa kw'abantu bano mujje n'omuhoozi yakikutte yalagira naye nga waliwo information eyajja bateekawo board ekola investigation eri ku tailo aid naye n'abalala begenda okuleeta era mu bintu by'okukolerera ki bomu. Birungi ali ku ddaala ki? Meja General. Meja General. Ndoza Meja General. Meja General. Babavunaana kubba ssente. Embeera ze mukomera. Oba babavunaana kuwa intelligence info. Asula bubi. Birungi asula ku seminti. Kakati mugenda kukola mutya mmwe banywanyi? Nze mulimu gwange kulaba nga omuntu afuna justice. Baba mu convictions n'embeera yeeteekwa kubanga eyisibwa ng'omuntu. Birungi tujja mulwanirira. Era banga sidde nenja kubuulira engeri gye bamuyisaamu mu komera. Nenga sofayi baka ku seminti. Ku seminti. Talina yadde inkyemu. Yakafayisi. Talina yadde kabulangiti. Neruzira bayinza okugulira kano kamunyola agudde ku kkubo ne bakisalamu emirundi enda n'olaba oba kateekako omutwe. Oteeka oluba. Okujjako ng'ofunye kati nga ku Action Bay nga nze nafuna omukisa ne ngenda mu Action Bay banteeka mu gundi. Erina erinnya libagiyita D1. Kati nze okugendayo nga simanyi na D1 weefaanana. Omulamuzi Sserunkuuma kati wa High Court yali Makindi eyandayiza kuwa Deputy Mayor. Yakusindikayo? Namukubira nti bakyajinga bwe bati naye ngenda ndi ku CPS. Sawa yonna? Nagamba ogwo omusango tesigwa bayirewo. Kanjogere n'omukulu akufunire w'osula. Nayogera ne Osi n'amugamba ajje. Yali ku liivu. Oluba kuvunaana musango ki ogutali bayirewo? Kunyiiza Museveni. Okunyiiza President Museveni tebagweyimirira. Kakati aŋŋamba funa akabulangiti n'akafaliso tofuna ssuuka tebagikkirizaayo. Kubanga osobola okwetuka. Beera n'akasente ne tukawa basibe banno. Era kibaasi kyatuuka nali ntudde Namuwalabu. Omusajja bamuyita Dani Wayini yali yeesimbawo okwemba Nakawaawo yali Katikkiro. Overall yatwala amakomera gonna. Katikkiro atwala woodi emu. Naŋŋamba nti ani Siraje Luwama wa monitor ko nze yenze. Ate ani vice chairman Makindi ko nze era yenze. N'agamba omusajja w'amanyi wa prison nti oyo n'oli osiragayo bagende mu D1. Kati nga D1 simanyi kitegeeza. Wabeera abanene ab'ebyobufuzi abaki. Buuza abasibe D1 ky'ekintu gw'olina omukisa. W'abakungu. Naye bayita w'abakungu sebo. Otuukayo nga bonna basula wansi. Okujjako Katikkiro yalina ekitanda. Naye nga basula wansi nga yaŋŋamba gwe bakuleese wano genda osoma amateeka gaalinga 32 tofuka ng'oyimiridde simanyi okola bw'oti. Tofuka ng'oyimiridde. Oyina kusitama. Ogategedde nti ngategedde. Kati wano batufumbira bufumbizi. Tulina tufumbira. Tusasula sente bwe zityo n'azifuna. Konze gye ziri baziwandiise. Kati ojja kukeera ku makya bakusaleko enviiri bakuwa ennamba. Era toba na nviiri. Kati erinnya lyo ennamba yo mukomera ly'erinnya lyo. Tebakuyita Siraje Lubwama. Olina okukwata ennamba yo. Namba 5. Naye 225. Ne bakuyita nga ekkomera lyonna lyeggalira ssaawa 10. Naye nga ffe olwakalembereza kali katulina nga tuggalira ssaawa emu. Abaddibu ate nga Osi yawa order nze ngende nga ndabe ku TV amawulire g'essaawa emu. Olabeko ku kantu. Waayo 2 n'enyingiza gate n'enfuluma nga bamanyire abasibe. Olw'abasibe okulaba nga siva wali ku mitayimbwa kubanga mbuzi gye balambula. Banga nakaddayo nga bajja kunona. Ne bansibayo ne Nadduli. Ono muganda gundi Haji Nabudduli. We yanyiriza president ku nsonga ze. Yali alemedde okusasula. Tomanyi bamuwangula akalulu ndawulo bayani. Ndawula. Namukola cost nezimulema. Bamusindikayo. Waliwo Kane yamugjayo nga tannasasula na sente zaffe za tusasula wali mu D1.
yamala ina kummeka naddu yamala yendoza 5 nga yaluwayo naye nga ndowooza era emboozi agisabula bulungi nnyo nga bwagisabula nakati omukyala akubuulira waliwo kano yamuno nange era kano ye yanzijayo gwe wamala ina kummeka amalayo omwezi mulamba ng'oli eyo basooka ne baneeyimirira nagendayo emirundi ogwokubiri nakoma ku Mwanga 2 road nga ogwokunyiiza Museveni yes kubanga bantwala Sseggona Lukwago n'oyo omu owekitiibwa Emmengo yes batwala ku CID yali ekyali Kibuli ne bateekako kateepu kenayogerera nti senga president senga Zakayo yali efuga Uganda lyandibadde eggwanga kkula emanyi ebitonde bw'ensi erabirira abaana media abuuza Zakayo yani konze gwe tomanyi Zakayo mu Bible oli ku program kumbonyiza president twaliko ne Namboze ne Alan Segundi ono Kasibante kati yesimbye okuba mmere yes naye bo bankwatiranga bo bali bweru wabweru wa ggwanga ne bagamba gwe ogambye tetuwuliriza programu wali otegeeza kine Zakayo konze nali njogera ku Zakayo Muwooza Zakayo Muwooza gwe omusiraamu omanyi Bible konze ku Stehayi nze nafuna D1 teri mu Katoliki yadde mu Protestant tulete ekitabo naye nti ebitabo biri 66 mmanyi Zakayo waali sooka otubuuliremu nga tetunnakireeta konze Zakayo yajja mu lukuŋŋaana Yesu yajja kati Zakayo yali musajja mumpi nga tasobola kumulengera n'alinnya omuti balinnya omuti abantu baali baagi Yesu n'abagamba sigiridde mmwe nzigiridde oyo ali ku muti n'awanukayo ne bagenda mu kafubo kati bano ne basigala nga beesooza omusajja atuwooza omusolo n'atukenikako omusolo watega ono gwagenda gwagenza okulaba yavaayo ng'alokose n'agamba ne sente ze mbadde mbajjako bazibaddize excess endala zigende mu kyaki n'alokokera awo kati Zakayo Omuwooza yalina impact nnene eggwanga nze ne baŋŋamba nti olina Zakayo ate wa environment ye yali atya anti oyo teyali ku muti ne bagamba nti olina Zakayo gwobadde otegeeza ow'Entebbe konze oba mwagala kunyiiza president wange nze siri omukummwe olwani akubuuza ebyo nnyo akwira CID kati ne bagobawo Balukwago ne bagamba tugenda kumuta akawungeezi kumbe babalimba era bansuuza ku Jinja Road ennaku 4 abikeyo omu kubajja ne bakubakerere okuntwala mu kooti ne bagamba ku 11 tukutwala Nakawa nenkubira Balukwago etwatuuka wali ku round about ku mobs ne baweta nga tusazeewo tukutwale ku Buganda Road ne mbakubira nti bakateeka wali ku Buganda Road tutuuka ku Buganda Road kati kutwala ku Mwanga 2 kati ne beegabanyaamu yes tutuuka ku Mwanga 2 nga gundi yaliwo Sseggona ne bansomera omusango ne bagamba okweyimirira miliyoni emu nga babbeeyo balina naye nga 17,000 sente nga teziri sawa ziri 11 oyo meya we Kasanda Kasirye Zimula nampaye 13 ziweze meka asatu Kalungi Moses Birugesi nampeereza ya 2 n'oluli mu 5 kati Sseggona nga ate ntoddeko omutwalo ngwadde osi kuba nali ngenzeeko eruzira osi mugamba nfunira awantu awalungi aw'okusula baasi kitokota kirinda nze enkeera nga Easter Sseggona n'akwata emitwala sente n'aziwa omulamuzi n'agamba zino kira nti wazirina oba agende nazo eruzira enkya Easter oba azitwala omulamuzi yazitwala wano awaali cash n'ateekawo kagundi not cash wabaasi ne bamusiiba omulamuzi agenda kulabirira baana be Easter ne tweripootinga paka Andrew Mwenda lwe yawangula omusango gwa constitution nti okunyiiza Museveni si musango era bwenafuna judgment saddayo omula wa mulamuzi era teyaddamu kumputa ne bannambozi kakati okunyiiza president basinziiranga kuki anti kati bo be bamanyi kubanga bwe bagambira omunyiiza twali naye n'akavuyo lwakitula ng'atugabudde ente enkapa nga temuli savu wadde akatono yeetagamba era bw'oyagala okulya envu wa Museveni tolya nnyama wakiri erya ebigreens ebankapa ate ng'ekalu ate ye tagirya lwakitula bagijjanga mu kafumbiro awo alina amakama teribona naye nga baleeta eri yokka special ennyama naye ng'ekaluba okufa obufi oba yabagutiranga zino enkadde abo baagala ente agitte eweddemu
tekyavamu wadde ebanga muganda we tamala gagisala bw'atyo. Kati mwakolanga matya okulyako akafi? Ate bwe bawagenze ngo ezo osiiba enjala oba n'olya. Abagifumba tebagigisanga. Tejjaka pankulu. Naye kati yakyusaamu. Sirajja oli musajja. Nakasala atekayo bufwe. Bajja abafumbi baleeta buleesi. Oyo nagendayo mu kisiibo ne nsiibukira ku soda ne ngana okunywa. Naga tetugaba butwa konze temukuba kalango ka butwa nze nsiibulukusa. Naye ng'embeera nzibu nnyo. So kakati tusuubire abantu bano nti nno essaawa yonna basobola obbayimbula oba koti masha egenda kukola mulimu gwayo. Kaakati Pulezidenti Museveni mu kalulu konna osobola okukola ekintu kyonna. Bannanduutu basobola okubba ssente n'abagamba muddeyo mu kalulu tunaabiraba. Naye bw'otandika okukola ebintu byonna ebyakufaananyirizaako okumuggyako. Pulezidenti talina ne bw'oba nakikwasa akusiba nga tolina muntu. Kiki? Yasibako Kato waliwo omulongo Kato abeeranga eyo. Alina ettaka eyo erikuli mu Lutobazi. Bamusiba ne bamusiba naye ng'ayogera bigambo bidaga nti alina pulaani B. Ne basiba Joseph Lusse. Lusse mujjukira bulungi. Ow'emmwanyi. Nga tabangaako na mmundu. Yali akola n'oyita ojjoogo. Ng'alina ekyuma ky'emmwanyi eyo e Buyukwe. Yalina ne ttiimu Buyukwe FC. Nga musajja mugaga alina estate. Naye bamusiba ne bamutwalako n'omukazi n'estate ne bazitunda. Kati ali kawuku mu fulaati egi. Sente ze ne baziwambira ku akawunti. Olumu bamwaza weetuli ne chairman. Ne twaza wansi, ne twaza ku Kaina, ne twaza boys quarter, ne twaza toilet. Tugenda okukola search certificate. Omusajja ng'agamba agendeko mu short call ebwe. Bwe yavaayo ng'ajjayo ne pistol ng'ati Lusse obwadda weegaana nno si mmundu. Ko chairman nti twabaddeyo ffenna. Tetulabyeyo mmundu. Sijja kusayininga. Era bamutwala tebasayinize. Ng'oli amaliridde okumuteekako omusango. Kati mu kalulu kano tomala gavaayo n'otamanya n'oteepimira. Osobola okukola fakiti kyandibadde even safer okubanga temuli mu uniform. Kubanga obanga enseenene z'otaddeko ettaano ezikuŋŋaanirawo ne bakwata bukwasi. Osobola kukola akalulu kano nga toli mu uniform. Bwebanga kyekizibu kyammwe. Uniform eno ya Nuupu. N'okamalako kubanga ate ababakulira bo tebateekako wadde bareti. Tebaziteekako. Ne ovulo tebazambala. Ekyokubiri, Besigye walabako bagenda ng'omukwata naddala Samuel eyakafa. Omusamu Omara. Oluusi ng'afulumyemu. Yayitanga wa? Samuel Omara ajjukirako omulundi gumu owa booda lwe yaleeta ebintu ebyokulya. N'ayingiza booda munda. N'afulumamu. Besigye n'afulumiramu mu byambalo by'owa booda. N'abayitako. Kati bagenda okulaba ng'ali ku mini price Kayihura akubira nti omusajja ng'ali mu kibuga nti tumukuumye security eri gulugulu naga nti ono ali ku ne Kavula awo wateeka okuba waliwo plan B. Engeri gye baazimba gundi eyo either waliwo underground waliwo bajja okukwata ng'abakulu bafulumye. Ne bakwata bano head soldiers, simanyi foot soldiers. Ne babazingako bonna. Bajja kubakwata. Naye final olowooza nti nno akwasisa abaana ba Nuupu n'ategeerekeka. Babateebereza nkubuuliddeko chairman eyaleeta Kunga ng'ayagala obwa Lord Mayor. Naye kati tabulinako tabusonga nako. Asonga ku constituency mu Kawempe. Naye abamu bagamba nedda. Ekintu ky'okola kikomawo mu balonzi. Ate abalonzi tebeerabira. Oyinza okulowooza baakola ki? Beerabira. Namuganzi omujjukira nti yagenze mu kalulu n'akola apiiri. Francis Namuganzi. Ne baddamu ne bamuwangula bubi. Bazze ne balonda. Yafunye obululu 3. Oli ali kubirina mu kisimanyi 5 mu ngati bamukubye nnyo. Kaakati akyasobola kukola apiiri. Apiiri abantu be basalawo. Kati agenda kujja independent. Tebamanya nti Kaddaga yamuddira. Oba yamusonyiwa. Babadde bakotambula babiri. Nga kati bo balaba na Isaac Musumba ninga badde mu kooti. Kati bo balaba kiri kyobola nti abalumbanga Kaddaga bonna baagwa. Ng'ogyeko Brandon
ne Magogo. Magogo yali yitirawo ku sente kumaanyi ne sente ku mundu ne sente naye nga abasoga be bantu abatereka ekintu. Museveni eyo gundi busoga jagifiisa ne Buganda agifiise ajjemu bwajjamu agatte ku North ne waggulu eyo atambule. So kakati chairman Nyanzi Nyanzi akalulu ajja kukafuna bubi, tajja kukafuna mu Kampala. Waba weyakugeranga kunga yagendanga abantu n'asuubiza ne sente ng'amanyi ataddewo netiwaaka eyakunga. Era mukulu we n'amugamba nga osoose mangu okugira n'asuubiza abantu sente. Tewali n'omu gwe yawayofu yasuubiza waliwo ekibiina ky'abakyala baleetere $50,000 bagenda nti mundekeemu ng'ategedde ntakyasobola kuddawa kudda eyo. Naye Nyanzi obugagga bwe yalina luli bw'alina kati. Ebyo obugagga byalina kati ebyakati bingi. Yogera ku muganda we yalina sente. Yalina n'omulimu nga star mu kuyimba. Bagamba nti alina kalina eno alina ettaka ate bo nabo si baavu nga family. Ettaka ly'abalina Museveni yagulako juzi lya bumbi 28. Kaakati bwe kibanga balina sente gwe fuutu soja gwe bagenda okusiba nga oli mu uniform obulamu bwo abaana bo bategekedde ki? Ng'okuggyako bagenda bagambe bannange batusibe abantu babasondere ku sente ebweru bazireeta tezireme na kutuuka wa mubere bazina kuzifuna. Olugenda luno lubagenze mu America olukiiko lwe baalimu ng'oyingira $300. Kekakadde kasiringisi. Era ne wabaawo omukyalo omu nga gwe nakugambako abaanagana ne Nalukoola era yayogerako ne ku Mufumbira nti beeko baana ne batwala ettaka lye ne balya ssente ze n'akola petition. Saagala gikola nga muganda wange ali mukomera Mufumbiro kuba naye yamukwatako nafulumyako paati emu yagisoma ng'ali bweru era yankubira juzi nga babulayo naku lumu bamukwale nanga Siraaji omukazi Samuizi ali munyamba buyambi mukazi yakukoera embaga n'omukomisa bwotyo gwe mpa komenti yonna ngamba ngenda n'agimpa mu buwandiike nampa ne petition yo naye nagenda okuwera enkeera nti bamukutte kati siyinza kulaba ate muntu ali mu buzibu nintandika naye kukomerera oyongere mukomerera musabira aveeyo agende mu kaluluke si kumukomerera. Komenti yenje erina n'ey'omukazi petition njiine era nja gikolera pulogulaamu namba egamba gundi yani Mufumbira egamba principal bagiwandikira principal bagiwako ne Muwanga Kivumbi nti nga bwe wayisa Mpuuga ku $5,000,000 bano banzi basende esukka ne $5,000,000. Mufumbiro ngali nani nti ate ofumba otambula nabo bani ba kanso mukwano gwange Nalukoola bayise kyekimu era sinza gikubanga tezeemu kubuuza Nalukoola kuba neeri nalimubuuza Nalukoola koze naye yakkuba naawe yakkuba teyankubako kintu kyonna abadde annyamba nnyo naye teyakuwa ssente nga omufunidde eddwaliro. Nali simufunidde lya ssente naye yampayo $40,000 naye ne bakola ne memorandamu. Nalukoola nga yakuwa ssente yakuwa $40,000 gumu 2-3 nali ngenda na Masaka n'ogikwata nazikwata nze ninga mu China sigoba ssente. Ngoba nze ezenda sigikwata. Omuchina yaŋŋamba fe omuziro gwaffe butagoba ssente. Bw'oŋŋamba nti essimu eno ya $50,000 n'oŋŋamba oyina 5 agikukolera n'emala ennaku 3 neefa. Tolaba amataala agasola gaali gamazeeko emyezi 2 nga bagatadde ku nguudo. Sibula tuve wano. Naye nga balina agazima. Sibula tuve wano mukulu Siraaji. Abatulaba tuli mu kalulu nze sinafuna candidate wange Makindye era anajja nga gwe nsiimye gwe naye ku bwa Lord Mayor nina Ibrahim Kasozi. Kasozi sinamulaba. Sinamulaba Kasozi. Yamulaba yakafuna nomination. Naye ajja n'amaanyi. Era ne ku mukutu gwajja. Kale bwetyo bwe tutambudde ne muganda wange Siraaji Lubwama badde Kwezi Robinson ku Kwezi Media Group mbagaliza ekiseera ekirungi mweraba. Simanyi oba ye musajja mukulu naye musingako singako emyaka. Abatulaba yonna
akyalwanagana n'ensonga y'ebizibu bingi naye ekisinga tibattaka kikutte akati era abalina bwe batuuse bwe tutuusizza ne tuggusa olubimbi muyise emikono mu maaso kuba si kyangu kunyaga ku mubbi wa ttaka kumuggyeko ttaka n'olyeddiza ng'amaze okulikwata mu mikono gye naye abamu balifunye Katonda yeebale ate analifuna n'abakyalina ebizibu ennamba yange ekyali 08 702 ey'oku WhatsApp eri 0772 455 291.